Yes, okay, yes, right. Tugenda masa tenete bada faba Salupi the great cinema. Tutandika butandisi tugenda maso atenete. Watu family bakutusako intani kwa film egenda maso atenete nga buli J all about emination. We come straight out of emination. Heavy moderation. Big up on everybody nate. Bagamba ba Black Gem Pictures tutandika butandisi Salupi the great cinema ne watu family bakutusako ekyani intani kwa film egenda maso. Iranga aba Black Gem Pictures nabo begasa mu kulekani bakutusako intani kwa film egenda maso atenete iranga toyinda kulekani osubwa ku mulundi guno. Bagamba Nsamba Eric screen player ekyali ntandikwa tugenda maso. Lupia Yosefu ye casting manager wayo era ku mulundi guno ngatandika tulengera waliwo omwana ow'obuwala gy'atambula mpola kikowukoowu Naluyanga Farida ye locations manager. Tukyali kunyonjola film egenda maaso. Sentongo Damascus director of photography. Omwana ow'obuwala ku mulembe guno watuukira okwata eriza eryaso eryo. Lupia Joseph executive producer wayo tutandika butandisi. Sentongo Damascus editor film enetandika. Omuntu bw'agamba ni ensi ekuba omulala kirabanga ogalula oluyi. Magezi Ronald ye assistant director wayo. Muntu akoze atya. Lupia Joseph ye director w'ekifaananyi. Nazi kuno ng'abaana b'obulenzi be balowoolerereza ennyo embeera. Naye kati omulembe guno abakyala nabo ate okuva we baatandika okwambala empale ez'abaami waliwo obuvunaanyizibwa bw'abeeyingamu. Lupia Joseph ku sikuleni kwali. Omukyalo ono agenda maaso n'ebirowoozo bimutta Nakaunde Aisha. Ekyali ku ntandikwa tutandika butandisi Nakaunde Aisha Kaziro Geoffrey ng'alengera ensi emufunziza. Ekyo kyazzaako takimanyi Sentongo Yoram. Embeera yali ekutteko n'oba nga tomanyi kyozzaako. Naluyanga Farida anti naye muzanyi wa firimu enetandika egenda maaso. Omuntu akoze atya? Omuntu kikyazzaako? Kati abaali wano ogenda okweregeza ne Moroka ejja n'akuba Mukama nnyamba. Ebintu by'ensi byatuuka n'anabba asooka kuyita Katonda. Lwaki nkyogedde? Tunuulira weetegereze. Weesiraba kwono Katonda nnyambire akutte eriza eryasso ensi yamufundirizaawo. Kati walengera Moroka kyava ayimiriza ng'agikuba omukono. Ssebo nkulamusizzaako munnange musajja mukulu ng'amugamba waayo gwa nnyimiriza ogamba ki? Nkulamusinza ssebo leonteyo ssebo sibyadanno ssebo. Kati munaye mbadde ndi wano wendi nga simanyi bulungi wendi naye mbadde nsaa kuntwalako. Ntwalako ewaka oludda wa? Ewa mubeera wa? Sinyukire bulungi kati oba neno gye nzigukidde nsitegedde nzize ntya. Wabadde tajjukira bulungi yatuusewo atya. Kyokka ayagala kuddaka nga yeegayirira omusajja yeyola mu Sentongo oligino ne muze. Omuntu weerabira otya ewammwe? Kati y'obeera waani? Omwana akutte eriza eryasso. Omuwala w'ennaku zino olaba alina n'eccupa gy'aganye eyo sigikwatako. Naye ono akutte eriza ery'akaveera ak'ekikumi akaveera ak'eriza ery'ekikumi ono yeewuunya n'agaba bambi akava mu kyalo bambi yamutunuulira n'amusaasala be bano aba akava mu kyalo bambi. Firimu gye tulaba bagiyita Gwowonyegere ekyatandika butandisi. Tugenda maaso nate nga bulijjo. It's all about Emmys production nate era nga tukutuusako sinema yaffe Gwowonyegere. Gwowonyegere ye firimu etandika. Kakati bwe tuvaako eyo waliwo eyasiibye enjala ate n'ekyeggulu alabika tannalya. Amaziga gamuyiseemu akaaba embeera emutabukidde. Efirimu yaffe neetandika butandisi nate nga bulijjo nagamba buli tukuleetera firimu nga zino ez'ebina Uganda tuba tukuleetedde engeri ezisinziirira ddala ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo. So bw'oba olaba tonyumirwa kyokka naye n'ekyokuyiga ky'oggyemu kikulu nnyo. Bambi Katonda yalabika yabasuula. Namugaa mwana yange guma Katonda yatusuula yamenje yatusuula. Munnange guma.
bali mu kayumba enjala emuluma. Omwana enjala emuluma. Tokaaba munnange bajja tuwulira abeeri. Bajja tuwulira. Efirimu egenda maaso. Kakati munnange nkeera olunaku olulala. Firimu yaffe ekyatandika butandisi. Olunaku olulala omwami ono tulengera ate yagenze n'akola ki? N'avuga emmotoka ng'alina omuntu gw'atwalako amuyamba. Yamuyambye buyambi. Ye Ssentongo Yoramu ow'omutima ogw'ekisa oguyamba. Kati laba waakwata omuwala ono amutwala abe ng'amuyamba. Nejjukira twakomye Balaba. Kawungeezi kajjo. Kati musajja mukulu wuuno omuwala yamugambye simanya agenda waabwe, simanya ate kuba erigende waabwe yali erabidde. Kati balinga abanoonyeza ne babulwa kuva jjo mpaka olwaleero. Kati omusajja kye yakola munnange ng'apaakinga ebbali. Ng'amugamba omanyi ekintu kino saagala kukaluubiriza. N'amugamba no ngenda okukomya. Lwaki onkomye wano? N'amugamba nkyenkoze nkuyambye nnyo. Ndaba sikyayinza genda maaso nakwongerayo. Mbadde njagala kukomye wano n'abalaba kuyambe. Gwata kuva jjo tunoonya wammwe. Kati nze owammwe tomanyiiyo. Nze nange nkooye. Kati sente no zimpe ezaki? Ojja kumpa sente zange najjamu ebisumuzo by'emmotoka. Laba omuwala gwe bayambye firimu yino bagiyita gwawonyegere. Nze todda mukunjo bogereza omuwala n'akoleza endulu, omuwala n'akuba endulu, omuwala n'akoleza endulu, omusajja ne yeebuza ekibadde mu mmotoka muno. Kati nga bumanyi ebintu by'oku kyalo abantu buli omu n'afubutuka gyali bawulira endulu mu mmotoka, musajja awamba muntu kiki? Waliwazze n'ekitiya aleese olubayubayu omuggo. Abatuuze ne bakuŋŋaana. Omwana n'avayo ng'akaaba. Omusajja baamusokola mu mmotoka. Birawo empi ku matama, si alina omutwe ogulinga eŋŋoma, abulako kimu kuvuga saawundi. Kye kigenda maaso. Omusajja oyo yankoze ekikolobero. Omusajja oyo yankoze ekikolobero. Omusajja mukozi wa bikolobero yakoze ekikolobero ki? Omusajja ono yankoze ekikolobero. Yantutte ewaka nnakwezi 2 kyokka yanfudde eŋŋoma. Twadde tuteesezza mitwalo 5. Kyokka aganye okumba yadde olw'ataano sente ze mubanja nnaku 2 eŋŋoma evuga. Nnaku 2 eŋŋoma evuga. Kakati otwala otya omuwala ewuwo ennaku 2 n'ogaana omusasula? Abadde mu biromba asima. Kakati gwe ssebo nga toyagala tukumalireko bizibu byaffe. Kwata sente z'omuwala. Tugenda kukubanga jjita gojja kuvaamu amaloboozi. Oba olowooza ffe tusaaga toyimirira na kuyimirira olukusa olujjawo oluyimirira nga tukugamba. Wawula akasajja geekaza. Ogudde ku mwana bambi ekiwala ekito bambi. Leeta sente z'abaana. Leeta sente z'omwana. Tugenda kukuba empimu aga amaaso gajja kuziba bamwewerera. Naye gwe mwana gwe kikyonguza. Omuwala bw'akaaba nga bw'omanyi ekitonde ekikyala kirwawo nnyo okubanga omuntu agamba ni omukazi yabbye. Era omukazi n'ogaba omukazi yabbye ng'oli musajja tebasobola kukkiriza. Naye omwana ono ow'obuwala endulu gy'akomeredde. Musajja wattu kambawe sente zange ez'emmwanyi. Yagambye emitwalo 5. Musajja atu yalina sente mu butusi ng'ajjayo sente ozina toyagala zo, oyagala kutwala ano okulya byambiro. Mpe sente zange kyokka omusajja bannange. Ate mbu omusajja yadde mugulumivu mwagaagavu. Kati mbunga entambula y'enkambwe. Kati ne bana abamukutte baagala kubaako kye bamusuuza. Ensawo musimanya ine ensawo mu motoka. Leta ensawo y'omwana. Leta ensawo y'omwana. Omusajja alaba biri bityo yasimbula emmotoka. Akasawo agenze nako. Firimu bagiyita gw'owonyegere yali kusambya. Eva Mwemi's production atenga bulijjo. It's all about Uganda and movie to everywhere. Mwena abatula batubagala nnyo. Munnanga oluvannyuma nga tuvaayo eyo. Olaba ebintu by'ensi omanyi lwaki abantu tebakyayamba.
oli agamba ntwalako n'afuuka bereje. Bereje omanyi kala ya bereje? Kakati nno bwe tuveeyo kala ya bereje entuufu yiino. Kati bereje ng'atuuka ne muwala we. Munange nkulamusinzaako maama ye bereje. Munange tusaba mutuweyo ku mulimu. Embeera gye tulimu nga si nnungi. Munange tufunira akalimu konna k'oyina Mukama Katonda n'akuyawa oba omukisa. Nga tetuyina mirimu. Omanyi ogenda osaba omulimu nga ne gw'ogisaba egiriwo naye kennyini ng'omuntu ejjemumala. Namugamba naye ne wono bato tuwadde za mwezi naye twagala tube nga tufunayo ekyokulya munange. Bereje ayagala bamuwo gundi omulimu anoonya mulimu bambi. Ensi emukubye alina omwana we basula mu bifulukwa tebalina ye babeera. Tulengera langi ya bereje entuufu. Enjala emuliko si ya kiro kimu naye egenda mu sabbiiti. Munange wandibadde otuyamba nnyabo bambi. Munange mwana wange baganye okutuyamba mwanange tukoze tutya. Bannange ensi eno nga mpulira ebunaku bunzita bannange. Efirimu egenda maaso twagala tube nga tumanya luta gye bigera ne sinema yaffe eno. Nagambe natenga bulijjo is all about Emmys Productions. Era mwena abatulaba okusinziira mu bitundu ebyenjawulo nammwe abali ku YouTube channel kyaffe tubaagala nnyo. Agenda asaba olengera langi ya bereje entuufu naawe ng'ava wanoonya mulimu. Ate ekyennaku ekisinga aliko empeekera. Bannange omuntu aliko empeekera tayambika. Omuntu aliko empeekera tayambika. Someone wize empeekera. Someone wize empeekera. Efirimu egenda maaso. Kakati munnange mukyala ng'akwata kuba okulabika nga yeeyongerayo. Agenda alabika okubanga anoonya wayinza okulekanda ajja obuyambi naye ebintu tebiri ku sayidi ye bereje. Kakati bereje ebintu bikyali bikyamu ku sayidi ye buli waagenda. Wali obaddeko mu nsi ng'omulimu ogunoonyanga oba awenje kiki. Munnange obeera awo ng'olina akalimu kongolaba tekakkolera naye ng'ate waliwo anoonya at least akayinza okumuwa ekitundu ku ekyo ky'ofuna. Kati bereje ensi emuli bubi. Kulamusizaako nnyabo ng'agenda mu bawooteri. Abawooteri nno waliwo kabaawo restaurant naye no Makoko restaurant. Kati ono yajja mu Bamakoko restaurant. Muyingire tubaweereze ku mmere. Munnange tetuzze kulya. Naye twagala boosi wo bajali. Boss taliwo. Boss omugamba ki? Kiki oyagala okugamba boss kyotasobola kugamba nze? Oyagala kundeetera buzi oyagala kungobya. Namugamba munnange embeera eriwo. Noonya ku mulimu. Mama akalimu? Onoonya mulimu. Gwe nnyabo onoonya mulimu nga gugwoba ogwa muntu mulala. Ne bannange embeera eno gye tulimu. Egyo emyaka tokyanoonya mulimu bannange. Ate oba ggwe egyo emyaka gyo oba okyanoonya omulimu nga tolina kyakkola obaako ekikweno. Wava ku kikweno wafuuka bereje. Kakati ggwe munnange gwe oyagala okuba nga ojja n'otusaba omulimu ate ffe abantu abali emyaka gy'ozaala. Kale nno mumpe ku mmere eyafise. Nedda ebimere bya mukyala Kalooli era yagambye mbu ebimere ebyo ebigaze bya mpunuze. Kati totukwata ku bimere bya mukyala Kalooli empunuza mukyala Kalooli. Sebo gwe otuuke emyaka egyo ng'onoonya mulimu oba wakolimirwa ojje wano oleete ebikolimi byo. Oli awo wenna tomanyi kiddako nawe kennyini otunula ng'eyeerabira. Tambula ova wano twala ebisiraani ebibazunganya obirino bikuba wano onoonyawo biwumuliza. Twala gasiraani go onoonya okuwumuliza wano twala gasiyo siruwala ogenda eri. Bereje ne bamugoba. Tuddako ew'omukyalo ono erinnya kati yafunye lya muyiiya. Swame. Ono mwana muwala aswama. Kati talinaayo myaka gy'atabba. Firimu egenda maaso. Kakati ng'atuuka mu lukaali. Buli wamu ateegerawo kwegamba omukyalo ono buli kaseera abeera asuula ebitimba bye.
buli kaseera baasuula ebitimba. Kati waliwo kasitoma abazze ogenda okwirinza ekijuujulu ekinyirira kino. Omanyi mu bibanda eyo ssebo abantu basuula enkesi babanga bambega. Kati ono entebe eri yonna zikyali nkalu naye n'atandika okwenyigiriza. Kakunyumira abakuba nnyo bali mu nkaali bali ka sinema abasimudde. Onyumirwa abasimulwa oba abasimulwa. Kati ye ng'olina okunyirira otunula oshanana. Olina gw'olina nedda ndinze kati nze mbadde nkubuuza. Ebintu by'omu kibanda aleese eccupa ya soda oyo abassebo bbeeyi nene. Kati bakuwa ekyokulya bakuleetereko ne Donald. Nedda kati mbadde nakyenjagire kuba kati ebintu by'ekibanda nali simanyi eno wabayo abalungi just mbadde mpiseewo buyisi. Kumbe waawo naye yeefuula mbusi waawo. Ye Kaziro Geoffrey original names Kaziro Geoffrey. Kati ya polota yali mpolosi mulungi omwala ono n'amujja ku sinema nga n'okugwako tennaggwako. Kati ayagala genda kuba musakata. Ayagala genda kuba musakata. Kakati munnange sinema yaffe ekyagenda maaso. Nagambe tukyatandika ntandike eno emanyikiddwa nga Gwowonyegere. Lwaki firimu eno bagiyita Gwowonyegere? Kaakati Bereege yagudde ku ttale. Bannange enjala okkuluma ennaku ebbiri naye enjala okkuluma ennaku ebbiri n'ozunga nga n'ebyokwebikka tobirina. Leero bannaye gwe newankubadde ensi eneefunza omuntu n'obanga ataliiko babo. Oba omwana yamumuzaalamu ye yaddukira omusajja wakuzaaliramu abaana n'adduka. Wabaawo ekitateredde. Wabaawo ekitali kituufu. Kati erudda waliwo omukyali yali agenda maaso n'okuleka ndi anoonya ndagala. Ono gwe bayita Nalyange Farida original names. So munaffe tumulayiko mu firimu nyingi nnyo ez'enjawulo ez'ebina Uganda. Katugenda maaso n'eno ali mu kutema ndagala. Ayagala genda kussaako mayuni ge. Kumbe Bereege yagudde eri mu kidyo ky'ekyangwe. Oyinza okugwa. Ebirooto byafuna by'amabanja. Ebirooto by'amabanja nabyo ate ebyo ebinanka bisiiwa. Omubiri gutuuka ne guguba nga tokyaliko oba ne woba osiiyiddwa ne woba okoze otya tokyalina kyotya tokyalina kyozza. Kakati munnange omukyalo ono agenda maaso bwe yeetegereza ali mu nnimiro ye. Embeera bwetyo bweri. Tugenda maaso ne sinema. Nagambe nate nga bulijjo eva mu Emmys Production. Bereege wuuno agudde. Kati ono we yeetawula manyi omugagga onoolyako ku kikajjo. Mugagga yo ye yalima ekikajjo kegana okirya nga kiri fresh. Bwe yeetawula bwadde eno bwadde eri. Naye agenda okwetegereza. Abadde ayisewo n'agaasooka olindeko. Bansuulidde mulambo mu nnimiro. Bansuulidde ki? Yabuuza waliwo kye bamusuulidde. Kati n'asooka n'ati abantu bano gwe. Kumbe Bereege ne muwala we babadde baagudde wano. Mwe banne lwaki muntiisa bwe mutyo? Tusonyiwa. Munnange tusonyiwe tetwagenderedde kusula mu nnimiro yo. Muli baawa? Tusula. Namuga munnange twabulaako we tusula. Mwavaawa? Okuva lwe yafa tetulina we tusula. Munnange omwami yafa tetugobwa mu kazigo. Bannange okubanga wafuna envi nkiddamu n'okula n'okaatuuka nga Bereege envi ne zikujjula ng'omwami akyali mu muzigo awantu awo waliwo question mark nnene. Kati omwami we yafa landiroodi anti oba obimanyi. Kati ekyaddako tekyali kyakutambula kyafuuka kuzunga. Naye tuyambe. Nga beegalira omukyalo ono abayambe kuba embeera gye balimu mbi nnyo yeetaaga buyambi. N'agamba abantu nga mmwe mujja nga musaba obuyambi ate nga muba temwagala kukola. Namuga tujja kukola.
tujja kukola munange tutwale tuyambe tufunire kyonna kye tukola ffe kasita otusuza ensi eno ng'ekyakuba omuntu nga tekkubangako nga bakusuza na busuza ng'osuzibwa busuzibwa oba tomanyi nsi bwebandula. nange neyanziza nnyo. Omukyalo ono kye yakola ng'asalawo ayambe omukazi omukulu ono amutwale amufunire ow'okubeera. N'amugamba naye saagala mutuule butuuzi awo mube nga temulina kye mukola nga mwekatira bwekkatiza mmere nga mwebaka mulina okuba nga mukola. Teyakwata nsawo ng'akwata nveera ye nga yeeyongerayo. Kaakati bwe tuva eyo nga tujja tudda erudda. Kaakati nno Namudigi ali wano awumuddemu Namudigi nga bamukyalira akyalidde Namudigi n'amugamba nenga obadde obuze. N'amugamba nti nekindeese sigenda kulwawo waliwo ekizibu ekyankeera mwana gwe ekizibu kindi bubi nina omulwadde gwe nalwaza omukyalo oli namuyamba bambi naye mulwadde muyine talina wadde so kyokka nange akasente kampeddeko. Kati mukazi ono gw'oliko mulwadde bw'atyo ye wa kika kyaffe. N'agamba omukyala yalonda mulonde naye omukyala oli mbwe abadde amukolera emirimu. N'amugamba ovanga okuyamba omuntu naye ate omuntu oyo n'alwala naye nga talina ssente oyo naye buba buvunaanyizibwa bwo. N'amugamba ne banne naye baaba oyambayamba nnyo kati omuntu oyo gw'oyagala okuyamba omuyambira ku ki? Omukyala nze mbadde sikyabonaabona agenda n'atema endagala n'aziyubuluza n'ayira olujja n'ayoza engoye n'afumba emmere n'akolera. Mukyala mukozi nnyo bambi abadde annyambye era nali manyi nafuna omuntu atayagala kukola naye omukazi ono mukozi nnyo naye okuva lwe namuleeta bambi yalwadde. Kati ng'amugamba omuntu ono naye gwe bw'omuyamba gw'ofuniramu ki? Sooka ombulire wa w'ofunira. Mukyala munnaddiini. N'amugamba omukyala oli bambi ayina eddiini muntu mulungi nnyo muntu wa Katonda muntu mugonvu bambi era nga mbadde sinza butamuyamba kati omuntu ankolera emirimu obwenkanidde awo agenda afuna obuzibu neme kumuyamba olomba wabuvunaanyizibwa. Kankusabire. Ng'amugamba siwali tabbu ekyo kyoliko kankusabire. Azze kwewula 20 atwale omulwadde mu ddwaliro yamusudde mu ddwaliro talina ssente zimujjanjaba. Ng'amugamba naye munnange wandyegendereza emikwano egyo tegiba myangu emikwano gikuteeka awazibu oba tonnyambe ozze kunnangira kanve wano kwendi akasente kankakuwe ate kekanankukyayisa nze muganda wo omukazi alongoosaayo zatabukadde eno kati alwale ne mu mujjanjaba nange mba nina omutima gw'obuntu bulamu mazima baba banoonya abantu balamu nange embeeramu. Yenna Luyange Farida oligino nemuzi tumujjukira mu firimu nga mukyala Kaloli omulogo. Muganda wange usabire. Munnange ng'onajja amuleetera akasente naye amugambye ebikwano mizibu n'ekirala okuyamba si kubi naye omuntu gwe bayamba omuyambira kabalaza. Abantu b'ennaku zino okuyamba tekukyaliwo weegendereza abantu baafuuka ensolo. Ono ng'agamba oli si nsolo si muntu nsolo oli muntu mulamu. Abantu tebakyalimu ka buntu bulamu baafuuka bantu bafu nnyo. Kaakati munnange ng'ono agenda ew'omusawo ng'amugamba munnange mbadde njagala omulwadde omumpe. N'amugamba ku ssente ze naggamba oleeseeko obusente butono nnyo. N'amugamba musawo munnange mumanyi ssente zendeeseeko ziizino omanyi omuntu okulwana naye ng'alinga alwanirira muganda oba ow'ekika kye oba omuntu ow'omunda ennyo oba omuntu ki kyenyinza okugamba simanyi. Mukazi wattu awulira akwatiddwa akawulira ennaku emuluma amulwadde bwe yamuleese. Jjukira omukyalo oli Bereje abadde ng'atambula ng'asula mu bifulukwa wa na wa. Omuntu oyinza embeera okutabukira naye obulwadde busituka omulundi gumu obulwadde bwasitukira Bereje. Kati ng'ono yeegayirira naye obusente bw'oleese naawe mukyala Bereje gundi mmwe nammwe obusente simanyi na kumanya.
kati nze tetutera kubanja kuba n'eddagala tebalituwola omusajja otuuka ku ddagala gye tusuubula omusajja n'aluma n'amannyo kati ate gwe oyagala kutwala munaana nze tezisobola kunse n'amugamba obwo obusente obusigadde emitwalo na tebusobola kunzija ku kyalo sente ziri zakujja efirimu egenda maaso ng'amugamba kale genda olabe omulwadde embeera gy'alimu tewali buzibu ng'amugamba agenda alaba omulwadde embeera mwali munnange musawo ng'akwata kasente ngazza wali mutwalo mubanja ku 8 kumubanja eddagala limuli mu nnyama kutubonyaabonya bubonyaabonya ebyo bye saagala kaakati munnange nkunyumiza ki nga tuvaako eyo tudde erudda omukyalo ono gwe twalengera batega oba omukyalo ono okwega yafuuka kitimba ye kennyini ogenda okwetegereza naleete maali Lupia Yosefu oligino names teri kinyuma nga musajja kulaika nti olabiridwa alabiridwa yaleeta ekyuma yaleeta ekyuma naye ekyuma kye yaleeta n'apika n'awaga yenna alinga olukero olulenga apisa embuto siri n'efeesi ofunye emimuli ng'afunye akakuuta Tereza tulabe n'agenda maaso okirabye katondekedde kasente sente nyinza obutakulekera omukazi omulungi bagana omulekera nkulekedde omutwalo ogwo banange beebale nnyo bamikuye abasajja abamu tebayawasizza I'm so thankful. Thank you, my dear. Nze mulina akanywegere omukazi ayinza okubba sente nazikumala mu nsawo nga takuteeko nga golowooza omwali wa mukwano kumba obbibwa kati kalike bamunywegedde yalaba yaleese oba yamugjeewa waliwo omukyalo ono liye yamujja mu kibanda kati omuwala waliwo n'omulala amuyina n'asiibula yeyongere taagala genda naye lwakuba gwayina ewaka muli musokomezi kati oyinza butagenda kunoonya ssente kati omusajja bw'avaawo yenna Kawunde Aisha original names abakazi b'ennaku zino si bonna nasiya bulolo gwe wasenze malaga zanya buzanyi onsanze awo malaga twalambu ompasa omanyi gye nva ggwe nja kukola ekyajjabwe ojja kiwulira yamugamba ajja mukola ekyajjabwe ajja kiwulira malaga veeri muwasaawasa bantu kaakati munnange nga tuddako wa musajja mukulu ye Ssentongo Yoram munnange tugenda okudda eno oyinza okulindeko omuwala ono omuwala si yeeyanziba nekiyingira mu nju kyamubba ataano musajja ati kyamuliisa byataalaba wowe omukazi eyanziba ali wano kati nga tajja misinde gwe abeno kati ogenda okweregereza gwe kitole ki mumpeyo muzeeyo badde ki mukazi ali wano mwali ogenda okwenyapa muzeeyo twagaza ki wanziba sente zange oyo omukazi kumbe ennyumba zino zaali za mwami ono n'amugamba nti nkugobye wano kuba waleeta omukazi oyo wano otandika otya okuteeka wano abantu abatategerekeka n'amugamba kirabika muzeeyi gwe emyaka gyakuyitako engeri gy'oli awo emyaka egifuna abakazi abalungi gyaggendako kati oli wano otabuse kulwokuba nina omukazi anyirira twala eri ebizibu muzeeyi genda okwate kubononye gyodda gulawo ogwo omugoba oyo oba naawe nja okukugoba ojja kumugjawo muzeeyi bamubba ataano kati awulira obunyenyenkule mu matu bumusima awulira obunyenyenkule mu matu bumusima
Munange mwana muwala yuno bwatyo wabeera ku bbala ng'ateeze. Kaakati munange aba ali wano ali mu bifaananyi talina waakola naye ayambala embeera yonna gy'ayagala nabba buli ali awo. Kaakati ye atunula n'amanya nti ono nja mubba n'abaako wa booda gw'ayimiriza. Yayimiriza owa booda tunula. Yes, how are you? How are you? Ayogera luzungu leero. Please help me and drop me. Could you please help me and drop me somewhere? I'm going somewhere ahead there. Just we slope a little down to the town there. Could you please drop me out there? Sente meka. Engeri gy'oli wa luzungu ojja kuba wakasa. Only 1,000 shillings. Let's go. Amanya atutte muzungu kumba atutte kondo omubbi zubino zibinku. Yatwala zubino zubinku zibinkunku. Filimu egenda maaso weetegereze. Kaakati nga tudda mu katawuni erudde emmanga musajja mukulu nga taleeta aleete maali. Alo madam boss. Madam boss. Sebo. Sende zange zimpi. What are you trying to say? Pay me my money. Ate for what? For who? Pay me my money. Sente zange zimpi. Tasitokana kusasu. Gwe gundi tonsasu. Kumba wedda n'oluganda olwogera. Pay me my money. Bring my money. Senteza. You spend 3 days with me. All the time kunkulusanya. Ojja kunsasula. Omukazi n'alyoka alayo enduulu. Kati nga wamanya eby'ettawuni anaalesa akavuyo. Nze nagamba tozanyisa kintu mukazi. Omukazi bw'aba ali mu buzibu abantu bonna babeera ku sayidi ye. Bannange namukoze eki? Omukasajja oyo kyokka nnaku 3 ali ku golodi asimba yangamba okumba emitwalo 5. Tunuulira yagudde mu birombe. Bannange sirina birombe bye naasimya alimba. Nze siri muzimi wa golodi mundeke. Leeta ssente z'omwana. Bannange omwana mujje wali ne mugamba mutuusaano mu tawuni kaasa zireete. Tugenda kukuba. Kalibini ne bajjawo piki. Kalibino jasi. Kalibini aluguddemu. Kalibini agudde mu mitawaana. Bamugamba aleete ssente. Leeta ssente piki. Kalibini mmwe twabako wakowaddamu omuwala muliko mubuzaabuza. Muwala bamubuzaabuzizza ate kati wuno yagala mwejjako. Kalibini jeke ne ziruma. Kalibini jeke zirumye. Omuwala bw'akaaba bannangera bubuyayira bugubbi. Musajja wattu najjayo ssente. This was a super proper stand and it's a good day working out for her. Musajja wattu abadde avuga piki eza wiiki ez'omugaga zigenze. Muli wano mubabubbi bantu mwagala kutawanya omwana abandi omukulusanya ku bwereere olyawo. Munnange enkunyumizaki. Kati waliwo eyali yakawasa. Akomawo olw'eggulo. Yaleese ekyuma aze kulambula ku kyuma kye. Byebe. Eyo byebe. You there? Wagwan there inside. Byebe. Ka open fido. Akonkona. Baby girl, are you there inside? Hello, baby. Baby, nkomyewo. Omukwano gwe kuyigiriza olulimi lutali lwewamu olulimi olugwera. Baby, I'm back. Honey. Baby, mubisi. Agenda okoona oluggi ng'ennyumba emutunuulira. Oli omuwala gwe yali aliko omuwala yawunga. Amanyi gye batunda ebintu ebikadde. Yasitudde buli ekinaasoboka
yasitudde buli ekiri awo ekisoboka. Ayu takikkiriza. Kino kyali so unpredictable for him. Musajja wattu omukazi kyamukoze yawunga. Omukazi kyamukoze yawunga. Mama nyabo Yelupiya Yosefu oligino nemuzi. Mu bwavu bwongo obulamu bwolimu bwakwekunganya. Omuntu nakuba n'atakulekera dda akasuuka. Amaziga g'omusajja gava wala yawulira ebimusima alinga ayiseemu obuwaya. Kati amanya alinga aluma obuti. Zanya ne dunia. Dunia si ndiyo mchezo. Kama unaleta mchezo yako, kumebeba ameiba na kuiba. Ona hii. Kama iko mjinga. Chate. Kakati nga tuddako ewa Bereje. Chate. Jangu mwanange. Kati nga mugamba dda wali. Bulaba nga wali wajjojje undabule mangu. Yangu omwana wange tetujja kudda mu kwebaka. Omukazi gwe bayamba wulira. Egwana wala eno mbogo egwana wala. Njagalama nkuletedde embogo. Mbogo egwana wala. Nze saagala. Wano mpambawo. Kana amakasi kyagaba sicha mwanyamba muyamba ani. Abula nga n'okuyamba. Tetulina gye tubeera mujja muzunga. N'aloga ennyumba yonna n'agiroga alogo gikyaya bannyini obutaddamu wadde okulabawo ng'ewaabwe. Eno mbogo egwana wala laba eddogo. Gwowonyegere eno mbogo egwana wala. Gwowonyegere yali kusambya. Katonda wattu eno mbogo konkomaza temuddamu okuwulira nga abaagala okujja ewammwe. Laba omukazi gwe baleeta okuyamba baana ba kitange baana ba maama ensinga yatabuka gyekulukunya ku bannange. Bereje afuuse Bereje. Whoever told you Bereje is a fruit, that was a lie. Bereje is an element in the form of a person. Kakati nga tagende wa mulogo we. Mbwa abantu yabaleetera embogo egwana wala naye tebagenda. Kati nga amubuuza eddagala likola bulungi. Kati nga amugaali enkuwa lyerisembayo. Lino terisobola butabagugumula. N'amugamba njagala ogende. Oleete ogende we baziika omwana omuto. Oyo oleka ettaka ku malaalo. Awo mu nsonda y'amalaalo. Ettaka eryo olisse bulungi nnyo mu mazzi naye amazzi gano g'otaddemu ettaka eryo togasemberera. Siwali wange kati wange tayinza na kulinnya adduka emisinde enfufu n'efuumuuka n'emabega tatunulayo. Ani yadduka emisinde enfuufu n'efuumuuka n'emabega tatunulayo. Mangu omumwa. Kaakati mbu yayina nannyini nju abantu balogo. Namukadde ono myaka gye egy'obukadde waali si wawe. Yaloga bakipapankulawa. N'amugoba ewuwe teyaddamu. Yamugoba mbu n'adduka emisinde n'enfuufu n'efuumuuka n'emabega tatunulayo. Yamuloga n'adduka n'afuumuuka emisinde. Yamuloga n'adduka emisinde n'enfuufu n'efuumuuka n'emabega tatunulayo. Kati bamutumye ku malaalo. Naye ayagala aloga abantu. Ngenda baloga mudduke emisinde enfuufu efuumuuke n'emabega temutunulayo. Ng'ayoola ettaka ku malaalo. Bamugambye ga mwana muto. Ngenda baloga mudduke emisinde enfuufu efuumuuke n'emabega temutunulayo. Wuuyo. Abantu bawamba buwambi. Oli n'awamba. Munnange eyamuyamba nga talina waabeera. Gwowonyegere yali kusambya. Kaakatuddako eri musajja mukulu.
ye Kaziro Geoffrey akomawe waka agenda otuuka mu nnyumba ennyumba nkalu oli omukyala erinnya ly'eddala lye bataamanya ye Situla. Erinnya ly'omukyala oli eddala lye bataamanya ye Situla. Abeba buli ekiri awo. Katonda wange. Erinnya ly'eddala lye bataamanya ye Situla yasitudde maali. Efirimu egenda maaso. Kati nga tajje wa muze ya mukonkona. Kati we muntu nagambye ngenda ku nnyumba kugira ate kati ebintu byange obijjeemu. Omukyala namukulabula n'ogamba n'okunkuba ne mbavaako. Omukyala yaleese akamotoka ne batikkaawo. Omulanga gw'omwavu guba gukyuma. Omusaawa 8 waatwalidde. Saawa za bizibu ezo. Ng'amugamba munnange omanyi temuggwa. Nakugamba omukazi omugobe n'ogaano kitegeera. Era tewambuulira nakumbuuza nti lwaki mukazi onali simwagala. Omukazi nali mumanyi kyekyo ekizibu ekimuliko kati kokitegeere. Kaakati we tukwate kubo ne tuvaako eruyi eyo nga tujja tudda erudda waliwo atuuka. Mukyalo ono bw'atuuka nga tabaako ate awaka w'atuukira. Kati yatuuka ewaka ate obusungu ne bumukwata. Nakawunde Aisha kaakati nga takubira kaanimolo. Kaanimolo olekoote ewaka nga si waggale. Mutambula butambuzi mwagala kundetera bizibu. Tewali n'omu yenna gwenda bawaka n'omwatambude butambuzi ennyumba ne mugireka nga yasaamiridde. Kaanimolo mwabaki Kaanimolo kwa nini eba mepita Kaanimolo ayina ewuwe ate naye atyo mubbi munyazi mukumpanya mufulupazi. Kaakati tuba tuli awo batuse leero yakomyewo atuse. Kaanimolo Magezi Ronald is Kaanimolo. Musajja atunga jamisinde. Ovaawo bamuka wanji madamu waze erinnya eryo erya Kaanimolo wanji kati wenve waka nagamba nti wangamba nkumewo okumyewo. Lwaki otambula n'ova wano oyagala banzibe? Nabadde nsibyewo bulungi. Kasolo giwunye wanyi maama onkwatirira oyinza otya okunkwatirira bwoti hani gwokwatako otegeera bulungi. Waliwo akatuli kageti kesaasibye nebulwa munze nasibyewo kwendi kyogamba nze mpise mukatuli okujja wano. Kaanimolo nze mpise mukatuli okujja wano. Kali ng'asooka mbuuza oba embwa zaalidde. Kasolo olabika tokyagala kukola wano. Simanyi budde bwakuwerako mbwa yange emmere. Naye Kasolo mbuli nkugobye. Kaanimolo tebamugobye. Kaanimolo bamugobye. Bannange waliwo naakubira omugagga embwa gikole ki? Nakugobye dda. Embwa yange ogisiibye otya enjala? Kasolo n'osibye embwa
bansonyiwe mbejja kulya njiwe mmere bansonyiwe kanyangwe maama kasolo bamugoba n'otunulira ekintu nga kino ekisidusidu ekitalina magezi kiri wano mukazi mubbi yeeyisanga omwavu n'agenda eyo nabba abavubuka bamugwamu talina gwatakuula kakati munange oluvannyuma waliwo nali mukuba essimu Kijampola Eric original. Hey boss, just seen your fiancé on TV. Omanyi nti fiancé omulabe ku TV. Just switch on and see. Yamugamba soko seko labe. Ogenda okusaako TV. Abalaja na ku TV ababbiddwa omukazi yababbye balaga ebifaananyi. Ono ye mukyalo wange. Ye mukyalo wa mama. Alina omusajja obuvunaanyizibwa. Bannange obubbi si kuba nti omuntu abatalinamu nga mbeera emuleetedde si kati onaawulira ng'ensanafu ezimuyiika mu matu mu mutwe. Ono ye mukazi wange gwe manyi. Omukazi wange gwe manyi n'atandika atya. Kino tekikkirizika kiri unbelievable. Yagamba kiri unbelievable. Ali eno abeera akola bwa party together atulaininga kuba omubiri ogwo gukola nnyo. Olengera golooza amaanyi aganyaga abasajja abajjawo. Amaanyi aganyaga abasajja abajjawo agajjawa. Kaaka tugenda okukwata ekkubo tuveeyo. Nga tujja tudde erudda. Bereje baamuleeta bereje. N'atandika okukola ebikolwa ebyakalogo kalenzi. Bereje wuuno. Bw'alingiza. Bereje alingiza. Bereje. Ng'asooka ayita kisaaki. Mukazi mulogo. Tunulira. Metaliyo. Kati yabuuza omwana ono nga kirabika omukyalo oli taliiwo. Kali. Nga batandika kukola ddagala. Yakwata eddagala n'agattamu bulungi nnyo ettaka liri lyajje ku malaalo. Ng'amugamba amazzi gano togakozesa. Wadde ogeriraanya. Togakwatako. Togasenyesa. Toganaaba mu maaso. Wonoogasemberera omulundi ogwo. Ogenda kutuleetera ebizibu wano. Tosembera awali amazzi gano. Jatugaviire naffe embi. Bereje gwe bayamba bereje. Kaaka tugenda okuddako eno Kijampola Eric. Leero kyajja nnyo. Kiki ekiri ku mawulire mukazi gwe? Mukazi gwe ki ekiri ku mawulire? Lwaki mukazi gwe mu kwagala okungi kwenkuwadde osazeewo kunswaza buswaza mukazi gwe? Bannange nkuswazisa ki? Tewayogeza. Lwaki weetunda mukazi gwe? Nze neetunda. Neetunda ani yeetunda? Nkulabikira nga yeetunda. Tonsirwaza mukazi gwe nakulaba gwe ng'otunulanga ekinyagote. Atunulanga ekinyagote maama mukazi gwe wandeetera obuzibu gwe mukazi gwe weetunda. Oyinza otya okuŋŋamba nti neetunda? Oyinza ogamba ekigambo ekyo mukazi wo. Tombuzaabuza nze simala gabulaabula tomala gansirwaza ombuzaabuza onoonyawo nsirwaliza mukazi gwe nze osanze ndaba nze ondaba. Toyinza kutumanyira bw'oti ogenda otuswazeswaza obwenkanidde awo mukazi n'otunulira ekyoyikyo kinankanki. Nakuwa buli kimu kiki ekikwetunza. Buli kimu nakikuwa ekyetaagisa lwaki weetunda. Okakasa wampa buli kimu ate lwaki neetunda. Naye mukazi gwe tokkutta oli wa mululu. Kikaziira ebyamatama mu byegendereza ebyo. Omululu gulabikira mu matama n'amaaso gano agatamatira. Omusajja n'amugagwe.
alabika mbu omulongo twin sister sweetheart. nga mukwano nina mulongo nakato nedda una kiyiya kati kimufumba kyagala mujjiso nakonye mbusima kina muganda wakyo mbu balongo ayinza okuba gwe yalabye. Let me call mama and ask her. Kansoke nkubire mama mubuuze. Thank you sweetheart. Mukwano tonyiga naawe tindako okutabuka nga jambo akubira nnyina amugambe muganda wange atandise kukola bintu ebyo. Hello mom. Ngamuga naye bonna ne baba nembalabe embalabe zikwata omulongo ze zikwata n'omulongo omulala ng'amukubira maama we. Kaakati we tuva eyo nga tujja tudda erudda eruuyi gye tuzze ono ali mu kwoza akozesa mazzi ki abayoza ogenda okwetegereza kyekiwunyanga omufu nayongera okunya ayina kyawulidde kyatategedde aba ali awo oyoza obwo obugwita obumala nayinaawo obunafu bukulinga obunafu omwana oli nswaza gwe oligenda mu basajja leka gwe mala okunaaba kwana amasanda maama ngadda mu kunaaba amazzi ganaaba naye osimbuliza olugulu obunafu obukujjudde ng'anaaba mukazi wattu bw'ayisa ku bigere naye olwanaaba ne kamusima omutambaala agenda okuwulira amatu bamusimbye omubongabonga gumubonzebonze amulogo yono gwe yaleeta ekyo kye bayita bereje. Laba omulogo. Whoever told you that bereje was a fruit, it was a lie. Bereje is a person in a woman form. Kaakati munange ono yajja alabe ku muganda we bajja okulaba muganda ye baludde okulabagana bigenda bitya mubuuzaako kanzije nkulabeko nga mugamu nenzize nkulabe kano ne kajja ne kabakimba oyo yaani oyo yoyo maama we ono gwe naleeta ono omukyalo ono bebo bewayamba akaana nga katunula nga akatulengera mu bigaze buli kimu ennyumba yejjudde nange oba bakola ki poliisi nebakwata nebajjako buli kimu kyeba kati ng'atandika munyumiza mbu sitole ekwata kw'olimba omukyalo oyo yalina ebintu ng'ewaabe buli kimu balikirina bulungi naye babiki ebyagenda obubi mbu poliisi nebakwata buli kimu n'ekibajjako ne batandika okubeerawo nembayamba kyala ayina omukazi mulungi nnyo omukyalo oli bannanga ayambika lengera kano olukoona bekabasekere bekatambula bekadda muli bantu abo nga ndaba ayina ekimbulako yoyo omwana gw'ogamba ennyina ayina empisa omwana akimbuka bw'atyo yenna alinga olusoga adinga olunyago bw'atunula yeesongola nga kalaamu omukazi mulungi ono bwamuwaana kumbe waliwo omugalula omuleega mayindo gwe baamuyingizaamu gwamuleegaleega dda kaakati munnange tugenda mu maaso kati nga tayita omwana we ng'amugamba mbadde nyala opaakingemu ebintu ebyanguwa bw'omala obipaakinga engoye ezituuka ono omukyalo ozirekawo ezaffe njagala ogire osibemu obugoyi bwe twali twasuula obwo bulinga obuziina bwe twateranga okugaba balinga abateesa amugambye asibemu engoye
kakazi katunga kayingira ngali awo ali nomo. Abantu abamu some element tends to be normal when they are not. Nasembera munango labe ebintu bino nga mugamba wano waliwo ekyapa kya wano n'endagaano nga bwe yemwenyerekesa namugamba kuliko n'endagaano ez'emizigo giri namugamba ennyumba ezo eziri maaso awo namugamba waliwo omupangisa ali awo mubanja emyezi 2 laba ono bwatunula nga mugambi kuwadde osoloza abapangisa ennyumba yiyo ne wano tobyagala ebyobugagga byo leeta alinga ayagala okwegoga bamuyamba yali asula enjala mwegendereza abantu mutuntu mukadde kati ye mwe mugenda ddi butugenda saawa eno totya tweraliikirira ababuuziza ng'omulogo abalogo baba n'ebigambo byabwe mutuntu mukaddi mutonto mukadde kaakati gwe babba tannaterera ekiwala bakinuunya tekirabika ekiwala kino kinajja mu kibanda ogamba ekyo kino ekiwala kyoli nakyo oguwala kyegwankola ne gujja gutikka emaali yange ne gujja gugenda naimaali kati ono obusungu bumuli mu matu bumuli mu buswiriri bwonna wuyo atunula ng'ensonda y'obusungu ekintu kino kimunyiziza nnyo ekiwala kyamukola ekyajabu kati tukoze tutya oyinako namba yakyo naye namba yakyo kivaawo gwe bagamba nze nakireeta yakijja mu lukaali kati ajja ayombesa ab'omu lukaali namugamba nti kawojja kitegeera kwe kulengera Isima Isima jangu kyali waffe jangu mwana jangu soko je yesi nga kati Isima toyita waki kyekiriwo wama sitole kiyingira obudde sitole kimwana mbadde njagala kubongesaako byasaali nanti nga bw'obimanye kati nga muga ekiwala kiri kye nakulaba naye mwana kino ekiwala ekyeru ekyo ekyakunyaga ekyo nono kyamunyaze ekitegeeza gwe ate kati Isima atunula ng'olumbe yamukabirawo gwobeera n'ebikazi ebitubba ku mbe nedda mbadde nkyakunnyonnyola Isima nedda ono mufunye ng'alina okwogera ekikazi gye kiri kuba kati kamupokere Isima nange banzibyo nzitira bwereere Isima sokoveeyo njamukuba judo nze sizannya Isima nako chinga judo vayo mwe deka mubalanguze vayo Isima badeki Isima terera mulaini Isima badotya nena mubate mweberere mute mututawanya ate butawanya mutyo Isima gwe negendereza Isima omukazi agenda atubba bubbi mutunula bunamwe mumuwagira buwagizi kumbe ne Isima bamubba kyabakwata omujega mbwe ennyumba yono yagirese enjerere eringa masigidi ennyumba bagirese naye gwe sente yange kakati ono gwe bayoola olabika gwe otusetinga ekikazi leeta nze ninako ekiwato n'amagulu kifuba n'emikono bibyo baagala mulya bunyama kati nkunyumizaaki ono nga takwate kuba omuwala nga bayitawo mu budde obw'ekiro nga babaako we bayingira kati we batuuka ono ng'ajja nga tayita kojja kati yayita kojja n'afuluma ye Ssentongo yolamu kujja ng'amubuuzaako bulungi nnyo awatali luyombo wadde nkayana naye omanyi omuntu okubanga baakuloze n'ojja osibamu obuziina obwanguwa n'otambula n'ofuluma ennyumba yo kyeyagalire eryo eddogo olimanyi we baliyita guli muwambo guwamba
nga bafunawo bajja basanyufu. Waliwo gwe baaloga n'afumu n'adduka n'enfuufu n'efumuuka n'emabega teyatunulayo. Ngono asooka amubuuza Tabuki, waliwo obuzibu nti anedda. Yingiza ffe tuli bako twagala kwebaka azze wa mwannyina. Katonda yasooka ne yeebuuza pannange. Mwannyina zaate abadde kikukyala kikuno. Kale musajja mukulu teyakitegeera. Firimu bagiyita gwowonyeggere. Muyambe nnyo. Kati ku makya enkeera yasuze wa mwannyina yakeera kwepereepa. Yakeera kweperepeta, iri mu kweperepeta yakeeperepeta yeeperepeta. Eddogo eriri kwono nga munnanga ayiira mimwa ali wa mwannyina. Ali wano yafuuse omuzombere. Yafuuse zonta alinga omuzombere kati mwannyina ngajja. Huli otya mwannyinaze? Kyetulitule bulungi. Okakasa oli bulungi. Kati nga mugamba okola kyekyo kenti munaye ndi mukwezaako. Abasajja bavuma nnyo abakazi kyova olaba abakyala bintu byakwefaako beeperepeta. Ukyalubanga lwa mmindi tonkyaliranga nako. Kati nga mugamba nayewunyiza engeri gye wazze okunkyalira. Omukyala ono tatera kukyalakyala. Tatera kukyalakyala. Kati nga mugamba naye ennaku kuva liwava eyiwaka ye waka waleka yaani. Kono nti luddawa kwenti ewuwo oba ewange wa. Kati nga mugamba mpozi oyagala kungoba nzire ku kkubo nze sirina waka. Saagala kugoba. Kyembuuze waka ewuwo waleka yaani. Omukyalo ono baamuloga obutajjukira nti alina ne we bayita ewuwe. Mwannyina zonkooye nze sirina kintu n'ekimu mu nsi. Nina ggwe munnange. Kati ono yalaba omanye ebiseera ebisinga omuntu atandika okweyogeza ebintu n'abanga agwa eddalu. Awaka ennyumba yo. Kati ewaka wa naawe wooyogera. Kirabika olinga agamba mbu simanyi nyala tunda nnyumba yo yagala kungoba. Nedda wano wange ngamba ewuwo. Mbadde mmanyi ewuwo weewange. Siri mugandawo, siri muntu mugandawo, siri mwana wa kitaawo ne nnyoko. Tufudde. Ono tamanyi nti ayina ewuwe. Kati yasooka ne yeebuuza kijja kitya. Musajja mukulu kye yakola ng'avuga emmotoka. Yavuga bulungi nnyo emmotoka. Nagambye yavudde mbawatu famire natenga bulijjo. Ng'avuga emmotoka nga gy'asembera mpola. Ebintu ebimu tebisaana kuzannyirako. Ebintu ebimu tebisaana kuzannya nabyo. Ngajja. Woterwanako ebintu ebimu biyinza okutagalako. Ne wejjusa luvannyuma ng'ebintu byakuva dda mu 5. Musajja mukulu ng'akwata ekkubo ngajja. Munnange. Bw'atuuka ng'asooka ayita. Naye nno baayita waliwo amwanukula. Muliwa Bereje ng'avaayo. Bereje ng'amubuuza ki ekyatuuse wano. Sebo mwannyina zaava atya ewuwe n'abeera nga tajjukira nti yalinayo n'ewuwe. Sikumanyi. Gw'oli waawa? Kumanya. Nze oba tomanyi biveeko. Ntegeera. Ebyo tobikuntegeera si bye ndiko oba tontegeera lekayo. Kano kawakko.
olengera katunula ng'eddogetto obwana bonna buli wano bwafuukadde ekyajabu Bereje yazaala ekyajabu Bereje yazaala ekyajabu Nyabo nga kutemye no wange nagula nga mugano wange nagulawo abantu baguza bwongo namugamba abantu baguza bwongo simanyi nze nagulawo Obugulya wano. gwe nga sebo bwongo bwo bugulawo bati Genda kuvaawa. kyolina okumanya ano ojja kugenda Bate kuba muve. olaba nnyini we yagenze nandeka yamuwadde ebyapanga n'okusanyuka musanyufu Kubongo ngenda bajjawo. kati tozanyisa Bereje Bereje kuno muwamba wano pambi ng'aleeta omuwamba mbambulya me Bereje aleese omuwamba guno muwamba wano mpambyewo saagala muntu yenna neesirwalizaako wala zonna bagende wala buli agezaako okummanyira wano mpambyewo agala muntu n'omwe tewabaawo n'omu asembera wano ffe tuwamba tuba tuwambye omuwamba gwe guwamba saagala azanyisa Bereje nze mpambye Bereje siddibwamu Bereje yaleeta omuwamba taddibwamu Bereje aleese omuwamba taddibwamu efirimu egenda mu maaso n'aloga buli ayinza okwesiruwaza kakati munange oluvannyuma ennyo Bereje ali wano omwami oli Ssentongo yolamu Bereje aba ali wano we naleeta omuwamba tegwabatuuka mwagala kuddamu kunsirwalirako omuwamba tegwabamala tozanya na Bereje mulaba edduka tozanya ne Bereje mulaba edduka Bereje waffe Bereje ogamba otya munange Kibali kumanyina. oli otya mwennyina omulungi tatandise mulabanga mwennyina bannange eddogonga lisiruwazza omusajja yali ayinza okulemerako n'anunula ebya muganda we wuuno naye tasanyukira Bereje omusajja naye wuuno yandiyambye Mwekyo. n'agamba tewali n'omu addamu kukwatako munange gwe weewaffe gwe mwannyinaffe mu mulungi Bereje gwe twagala ng'akiweegazanye waka wawwo tewali aggoba naye Bereje olengera bw'atunula naye abananga abantu nga bazibu Oli akusumbwa. Era bwajja omuntu akusumbwa bwe nkubira akasimu. Oba munana gwa kiro obadde akasimu kwekali. Bereje yaloga omuntu n'adduka n'afumuuka n'emabega teyatunulayo ekyokuyiga kati ng'agamba muddemu okutegeera munnange kanyambeko mwannyina zeera ku kyamanda kuba nkulabye ogira olengera omuntu waasirwala atandise n'okukola emirimu egitamukwatako batandise namukozesa Bereje si mwangu baddange ye omukyala nnyini wano yalagawa oluvannyuma tudde eno munnange Anti Julie Wanji. nga tugenda okulira ono nga tayingirawo odde nkole ki Akatebe kaakano. ebyo bye nasi aba ali wano Mwana wa. eyali nannyini nju ndabise ndi eyo nadda ku bizinga ng'amugamba munange gye tuli eyo twadda ku bizinga nkolera ndi musanyufu nnyo yakola mbw ali ku bizinga aliyo bavuba mukene omukazi yalekawo amaka ge n'addukira ku bizinga avuba mukene wano okumpi kati ng'amugamba ekindeese nyala kundunayo yafunayo akazigo Waka. ate wuwo omukwano gwange ewange mukwano gwange yaliwo Mwalawo. kati mwala waliwa tombulira naawe nze kasita nagenda mu by'okuva mukene oba omwana yaddawa yamanyi wangi lekaawo naye gwe naawe watambula byo n'omwana n'atambula bibyo lengera kye babaloze okuba nti mulogeddwa eddogo eri baliko baliyita musaasaanya kabeera mu ggwe oba waliwo kati ani agenda obeera mu kazigo kange ate ewake ewuwa ani abeerayo toyogerawo naawe awantu awo wantama wooli nze nnoonya muzigo gwange omukazi yawungira ddala bannange bw'obanga olina ekintu kye weebaze Katonda akikuumire
era Katonda nga Katonda watambulira mu bantu be n'abalabe batambulira mu bantu. Wegendereze ani gw'osembeza kyoyo kikyolina. Eno naye bwetu bwerabise katusubire nti mulina ekyokwiga kye mufunye. Nagambe natenga bulijjo eminze badde nkwereza abadde Nakawunde Aisha omunyazi omubbi ng'akwereza nga Ruth. Nalyange Farida ng'akwereza nga Mama Claire. Sentongo Yoramu ng'akwereza nga Yolandi Road. Lupia Yosefu nga Isima Magezo na Ludinga ka Animal Kasolo. Bwetu bwerabise abankumire.